Omuyimbi King Saha buli lukya akalulu k'okubeera pulezidenti wa UMA akongeramu omuliro byendeese. Yes, omulungi yekumidde ku Good Talent okola kyamaanyi nnyo atanaba kubanga osubscribinga tujja kusaba obeere ng'osubscribinga ku lw'amawulire agaba gatambula aga entertainment. Kaakati amawulire genkutetegeka omukulu ono ayitibwa King Saha. Oluvannyuma lw'abayimbi abasinga okuvaayo ne babeera nga bamusemba nate olunaku olwaleero ku bamusemba kweyongeddeko abanene okuli omukulu ayitibwa Bobi Wine wamu n'omukulu ayitibwa Nubian Lee. Oluvannyuma nabo n'okuvaayo ne babeera nga nte bongera emikono okubeera nga bamusiima okubeera president. Oluvannyuma lwa King Saha okubeera nga yatukidde Sheebah kalungi Weasle wamu ne Pallaso bonna ne babeera nga bamukooneramu ekintu abeere nga kitambuza bulungi nga video bwengenda okubeera nga nzikuwa maaso awo. Nate olunaku olwaleero omukulu Bobi Wine avudde n'abeera nga nti naye asaba abantu basobole okubeera nga yes balonda omukulu ono ayitibwa King Saha ate asobole okubeera nga addako nga president wa Uganda Musician Association oba UMA. Jjukira Morris Kirya y'ekintu yakivuddemu oluvannyuma lw'okubeera nga olunaku olw'ejjo yabadde avuddeyo okubeera nga nte avuganya wabula yebukeredde olunaku olwaleero ekintu agamba kankirekera abantu bano abasatu basobole okubeera nga nte beetwala bulungi nnyo. Jjukira olwakano lulimu abantu basatu naye ababiri be basinga omuliro okuli King Saha wamu ne Cindy naye nga ye muyaye Sheebah yavuddeyo n'agamba nti Cindy waba abadde pulezidenti wa UMA ye tabadde pulezidenti we nga ye omuntu Sheebah era waba abadde alowooza nti naye abaddemu tabaddeemu. So kakati nga bw'olaba ebifaananyi Bobi Wine yasobodde okubeera nga nte naye amusemba n'asaba n'abantu babeere nga bamulonda. So kati kankuwe vidiyo ya Sheebah wamu ne Pallaso ne Weasle nga nabo balaga obuwagizi bwe balina eri omunene ono ayitibwa King Saha ku lw'okubeera president ow'ekibiina kino ekya UMA ate abeere nga yes abasakira bulungi nnyo bye beetaaga ngabo abayimbi balabe ki ekigenda mu maaso. Kankuwe vidiyo ya Sheebah wamu n'eya Pallaso naye nga tonaba kubeera nga ozifuna nyamba beera nga olikinga subscribinga ate buli kimu kibeere nga kitambula bulungi. Vidiyo zizino. Hello. Yo! Yeah, man. Pallaso, Weasle, Destroyer, Ratigan Era. Yeah, man. Here to tell you, we vote for King Saha. Saha music. UMA president. Yeah, man. King Saha. King Saha for UMA president. Next president, King Saha. You have my support. How much chetutegeza tukwadde mikono n'amagulu oboga n'ajaboga tukwadde mikono gyaffe tugakuwadde omwana King Saha mumuwadde ku mazzi n'anywa bambi mumuwe ku mazzi omwana gwe yamulina Hi guys, banaye muli mutya hawaii Sheebah kalungi. So tuli mu bululu nze UMA president mbadde sinnamanya n'aliko kati nange kyali wange yazina ngambo wange tulina fightingira cause ya copyright engamba copyright I've waited for someone to fight for it so bad kubanga ebyaddala tukola engeri yokka gye tuyinza okukola is ng'olinnye ku stage but what if ofuna accident what if ofunamu obuzibu god forbid bibeerawo obeerawo otya nga toyimbye ku stage ng'okuta microphone kono music yenna gw'obiriizinga abawagizi bagwe bagula naate gwe nga tomanyisa tezikola kyeziraga so copyright tugyetaaga so that music waffe ayamba abaana baffe n'abazzukulu so I support Saha on this cause. Please Sheebaholics, King Saha ku National Theatre agenda okuba the next president wa UMA. Okay. Thank you so much guys. There's nothing personal about this, it's just we need change, good change. Thank you.